Twatandika omusomo ku kukola kando wiiki 3 eziyise ng'era ne ku luno omukenkufu akomyewo nazo wabula mu muteeko ogw'enjawulo zino nnene mu kikula ku ezo ze tuzze tulaba. Jjukira twatandika ne buno obuwanvu bwa bulijjo ne tudda ku misubbaawa egigoba ensiri ne tuddaawo ku misubbaawa egivudde mu bisasalala by'enjuki misubbaawa egyo najjo omuyitirivu ne tudda ate ku misubbaawa egyo T-lights bu T-light candles babukozesa nnyo naddala mu kweyoteza mu sauna kubugumya emmere wamu n'okwokya akabaani buyitirivu bu T-light candles abaaliko mwabulaba naye ate no programu ya leero eddiridde esemba tugamba tutya katukole ku misubbaawa eminene egyetaagibwa mu kereziya. Bye weetaga byebyo ebya bulijjo bye tuzze tukozesa okuggyako akatiba kano kagazi kw'obwo bwe tuzze tukozesa. N'olwekyo bwe tufuna wakisi waffe ono ekando wakisi eba ebisasalala bino bwe tumala tubikkako n'oteeka ku hot plate oba ku sigiriyo nawe mukwano gwange ow'ebukoma nsimbi osobola okukozesa ekyoto ekyo ekyenku teweeraliikirira nakyo kikola kiwetaaga ebbugumu eryo lisaanule wakisi kati nga wakisi bw'asaanuuka ate katusibe ewuzi mu katiba kino kyangu nnyo ne Zebidaayo akisobola olaba ne Balunabba akisobola ate Zebidaayo kitegeeza ate gwatulaba kino onaawe okyesobolera kyekyo kyennyini olumala ng'obikkako bulungi bintu byangu bintu jayo nteekeyo papa olumala nga oteeba bulungi sumulula siba bitwe bitambula si bizibu. N'olwekyo ng'omaze okusiringa akatiba kwewona okusaidi kaleme kuyiwa wakisi yenna nga n'ewuzi ogitaddemu bulungi ekiddako kyakuyiwamu wakisi gw'osaanuusizza wakisi yono bwati bwafaananye muyiwe mu kabinika obubinika buno obwa caayi olumala ekyo ng'oyiwa wakisi ng'oyiwa abakyaki bazaagala nnyo abakyaki bazaagala nnyo 1 2 3 4 5 6 7 8 ne wagamba nti bampemu olusanvu obeera okola naye abamu batunda na 1,000 bino bikande ebinene kintu kiyitirivu. N'olwekyo omaze okuyiwa olindira ddala eddakiika eziwera eddakiika nga 4 ku ssaawa wakisi n'amala okukwata era mu mbeera eyo kando ziba ziwedde emirimu gitubonyaabonyeza bwereere waliwo ebintu ebitata bitambula waliwo ebintu byetwesibamu nga tebitambula ne waliwo ebitambula ate nga tubinyooma naye ng'abayindi naye bamagulu meero mwe bafuna akasente era mu mbeera eyo ng'omaze okuyiwa nga wakisi akutte ekiddako okusala buguwa buno obusala genda osala bwoti n'akambeko ekyo nga kiwedde ng'osumulula wano kansumulule nsumulula bulungi nnyo osumulula bulungi nnyo soka ensumulule asaleko wano kitubwe kiti ekitambudde kikando kyaffe kamale n'okukikoleeza. Jjukira tukoze eno naye n'akatiba akakola kandi ennene nako weekali oyiwa mbuyiifu ogundi wakisi n'oba ng'olina ennene nnyo kabejja ne buno obutandikibwako obwa bulijjo buno bunnalumansi ate neeno kabejja naye oba osobola ogikola weeroboza neeno oba osobola okugikola. N'olwekyo tosubwa programu ejja nga tumaliriza omusomo guno ogukola kando. Yitayo ku Prof Bio Research twongere okuwagala oyongere okuyiga okola kando. Bye bye.